ahangone bagamba last time tujja kwali tudane Patriko Mujuka ati tuwenga tumalayo emboozi yaffe ono professor wange nonzo omusalako nomuyita pupu nganze bwe mweyitira nano watunulidde nokuba this time wigi tegenda kuvaako nalese enywera Nerigo agikunyulako yali tegize nali simanyi evaako kati ekyannuma nti enkuba yali egenda kwonoona enviiri zo nange ŋŋambe ki oli mukazi muzungu enkwawo yo ne bwe yali ejja kati ne bwejja ne kuzino kwala eno human era terina kyeba era etoba dryinga neddawo synthetic yakwata ebitole kati gono bitegeera taati mbitegeera nsobola kwogera ku mustachi synthetic nkitegeera after shave si otegeera ne synthetic nkitegeera kati eno human akalinga mu mmeka ya human kisinzira bw'obozze bw'oba okaguza awalungi kisinzira nga bw'obozze kati Mujuka bw'obozze n'olumba n'akamu ekitundu nga kusasuza naye akabeera mu makkati ga 3 paka ku 6 kisinza ne ku inches zoyagala wala zikoma kabina ezenjagala zoyagala za kabina ofaaji omuwala ng'aziina nga zikomeye omuwala aba mukyalawo anti muwala era oba muwala ekikubu toyagala bateredde kati olagawo eyo bwote wali ondese mu sho ng'ate gwe wampise dawo wali walukira emise nakwatira ku gate ningamba naye kati olagawa Mujuka kumwe tumalirize oli olagwa abantu badde bayomba abanange Mujuka otondeko dakika ntono baagala banjagala mu eddakiika nga mmeka ndoza simanyi obanga saawa namba ate kyeta akummanya nnyo bamanyeko akatono olulala wendidde era bamanyeyo akalala basaba nno baagala tuddemu tuzanye emizannyo bannange nga tukuze tujja kuzannya nedda naawe ffe bakulu ennyo mpozi nga tulina shemu nze omusajja sita wange azannya nina basita bange bangi bakyazannya sokolabe tuzanye Friday Saturday Sunday nga twazanyanga luli Republic ile tubeere nga tu tujja kuwaayo omwezi mulamba nze gwe Mariamu tukomewo tuzanyire abantu baffe omwezi sugulina Mujuka ojja gufuna ate oba nze genda gufuna ogufuna oli musajja naye gwe baki kibeera wali olina okubanga obobeza okuba akabox ke kati omwami ono yimulete tuzanye naye naye tumuleete tuzanye kubanga tajja kugamba naye tofumbye ekyayi nga naye alaba muli ku theatre muva ku theatre ng'okooyo otyo nadda wakeya n'akusaba n'omuwa ate onooba okola ki ekyakuleeta munnange ebibbo byamumenya era otegezezza ki tugende mu maaso mbuuza ekiddako ekyo kimazi kyenkwagalako amazima era sikulyango ng'olimba truth every day era twogera ku engeri oyingira ebyobufuzi wangaza okuva edda Mujuka sikwangalemu byokunyumya temulimu byabufuzi naye nakizuula oluvannyuma nti ffenna tuli banna byabufuzi naawe oli ate nnyo n'okusinga nze buli omu aba bw'oba ensi eno ogigoberera n'olaba ebigenda mu maaso n'obyogerako n'obikomentingako oba munnabyabufuzi kimu nti abamu bagenda ku buzindaalo ne bakyogera ku buzindaalo abamu tukyogerako waka abamu tukyogerako ku masimu ne bannaffe abamu tuwandiika naye nga tuba bannabyabufuzi kugoberera bugoberezi mbeera looking at it with a keen eye kyekitufuula bannabyabufuzi nange basically bwe kyali naye lwakuba nayagala kutwala a step further neesimbewo mbeeko ekintu kyenkolera abantu kyekyali kinnuma ekyo nga njagala baga nti olwo oluguudo lwemulaba olukkirira awo kati ate nga nali kinyanguyira okukola nga nimbaka wa parliament ate nga kinkalubirizaamu okukola nga ninga bwendi kati exactly okukola ekyo ekirungi wali omutima gwagala naye obusobozi nga sibulina nze nagenda ogenda mubyobufuzi nga nupu teriiwo nupu yansangayo twagala nupu yayite najja ni people power yayite najja wetwatandika campaigns tewaali and wetwatuviirayo nga honorable Kyagulanyi agamba agenda kwesimbawo ali mu parliament yes agamba agenda kwesimbawo so nga kati nga kiri awo nga naye tanaga nti ajira mu kale eno oba eno oba eri
juga kale myufu okusinga okuvaayo yajjira wano kutusaba ssente za gundi ennyingi ezo OTT kwekalakasa kwa OTT okwo kwasinga okuleeta langi eyo emyufu nga basibyeko buno abo oneboto odonga oto bw'ogambye n'ayiwako wano n'asiba wano n'asiba ne wano so basically langi emyufu eyajjira naye nze maaso awo nagenda ebyakkala tebinnajja so byansangayo. So do you think olwokuba nti Bobi Wine yali artist ng'olaba nawe opportunity okujjira okuyamba ku bantu bo nze ekyange anti kyegame nze ngenda okugenda ate n'ekirala nze ngenda n'omuga nti ngenda kwesimbawo nga sinamanya nti naye agenda kwesimbawo ku bubaka bwa parliament. For real? Wow. Era yankubira essimu tuwogera ne mugamba nange oli osinonkubira manyi nti ngenda kwesimbawo mwaka guli. N'agamba nange naye ate nze ndabika senga kanti nti ono omusango gumusinga nze nja kuyingirira wano wano nti yena okugenda mu parliament twali twayogera ddala nti ekyentebe twali tukyali eno ku kyabwa MP nti agenda yesimbe okuba MP adde mu kifo agende kanti koti bwe mujjayo agende awo. Nenza unategera amanyi g'abannakatemba awo ojuka siasa senkuge yesimbawo kuba president amanyi gali mangi era senga tebamutiisatiisa omukulu yamuyita namubuuza nti onjagaza ki yamubuuza nti onjagaza ki mwanendabeko mizanyo gyamu mbu byambu nga ku site ajja n'abasirikale ate awo nga yesimbye presidential candidate muba muzanya bali ku kateni eno nini ne ku mulyango nga wali kuliko naye ago maanyi gaali mangi maanyi g'abantu naye abantu abasinga baga nti katama omulundi guno abantu gwe balonda okuyingira mu parliament tebakoze nga badde babasuubira simanyi kye baali babasuubiramu manyi kyanjawulo buli omu gwe yalonda byalina kye yali amusuubiramu nze parliament omulundi guno nze neeronda kati nze kati mba nnakwenenya nze kye nali neesuubiramu nze nga nze bwewatuuka wali ku register walonda gwe anti nze nali neesimbye kati nze neeronda naye yalonda nze kyembalaga nti nze ng'omuntu neeronda so si blaming anti gwe nalonda teyakola ki nze era nga bwe twali twesimbyeyo nali ndaba nti nze nsingawo ajja okudelivaringa era neneeronda. Njagala nnyo okugamba nti Mukama Katonda yebwe enteekateeka zaali zize timing eyange si ye yali eyiye nze kyenjagala okugamba. No, I don't regret anything. See, Ruth, obulamu buno it's an experience. Buli wetugenda nze nayiga ebintu bingi manye ebintu bingi nalaba ebintu bingi nalaba abantu abaavu nalaba abantu abazukuka essaawa 8 ekiro okugenda okusena amazzi kubanga nayikonto enzizi amazzi galimu matono emisana bagasena ne gaggwamu kati okufuna ku mazzi ozuuka ku ssaawa 8 ogw'ekiro naye ate ozuuke ku 8 ekyalo kyonna kumpi ekisanga kyonna kyazze ku 8 so ne babeera ku luzzi paka saa 11 amazzi ate ne gaggwawo ne baddayo eka ng'abantu embeera gye balimu abantu tebamanyi n'omugamba waliyo kino nga takitegeera talina kyakimanyiiko. People are green muno Museveni yabafuga ne tugenda abantu balina enguudo nga ziri impassable emmotoka tezisobola kuyitamu ne mukadigida oba si kyo ne muyitira ate ewala ennyo emotoka era twazirekanga ngoyinza okuba oze ogenda ng'eri wansi emotoka ne muzireka wano ne mulekawo omwana omu mwe ne mukkirira ku bigere ne mugenda ne mukola byemukola ne mukoma ne muzisanga wano. Twalina ekirole ky'emizindaalo ekya sound kati ekyo nakyo oluusi kyatutawaanyanga eky'emizindaalo ne mugenda okutuuka awantu ne kiseerera ab'ekyalo ne bajja ne basindika ne tufuna emikwano emipya be twali tutamanyi nako abantu ng'omuntu akwagala bwagazi. It was a very, very good experience. Sise bonna n'ofuna okutya wali toyina kuteebaka n'okyusakyusa emmotoka buli kaseera
nobeera ne bano nga bonna booli nabo tekuli amanyi gy'osula ng'olinga mubbi nga ne driver wo gw'osembayo okudropinga gwe n'ovaawo n'emmotoka alina kumanya gy'osula omukyala tekyamuteekanga ku bunkenke lidiya mukyala Mujuka omubwati yali tanjagala mu byabufuzi ebyo byonna amanyi ebyobufuzi byaffe biri ddate abantu battingana abantu beewa obutwa abantu bakola ki so omwagalwawo bw'aba yagenzeeyo akuleka mu kweraliikirira toba na mutima naye olina kuserendera no birekera Katonda n'omanya nti ne bw'oba togenzeeyo era bonna abafa tebafiiridde eri ate nedduka nnyo n'okusi nze no tekyali kinyegenyege no ebintu byange mbikola bwe ntyo era nkomawo amiina nze mbeerayo ne weekend gye nabadde ebyenjawulo bibaayo kati omuzira gwakubayo ennaku ezo ebitooke by'abantu kati bw'oba obuuza njawulo enjawulo ebaayo njagala enjawulo ennungi tokuva muri obuguudo wadde oyogera abantu okuzuuka omulala okukima amazzi ennaku waliwo ebyenjawulo ebizeeko bireeta abantu akamwenyumwenyu kati nga ggwe nze ate olwokuba naggaye neeronda kati mba nina kwenenya nze senga waliwo kyembasa naye nga well simanyi manya ebintu bino bizibu omuntu ayinza okuba gwe tolaba njawulo nga yagiraba oba gwe nga ogiraba ate ye tagiraba exactly eringa njovu anti n'enjovu tomanya abamuzibe bakwata ku njovu bamuzibe bakwata ku njovu yagikwata ku ggulu yagamba enjovu eringa muti eyagikwata akakira n'agamba enjovu yenga musota eyagikwatawo naga enjovu eringa kisenge wakusinzira wakutte kati nange nekigambo development nyinza okukiba kipimira awakyamu naye nga definitely I know there is development eyinza oba gyeri oba ye watuuseeyo otya nze omuntu bwandaba naawe tatosuubira kuba mu byabufuzi akabanga kawambulirakawo nafuna Patriko mupya bwe simanyi simanyi Patriko wange otuddabone mweyogera ebintu ebyazimba nga mmwe musekaseka ebibajjako stress tugana okukaddiwa I know ate ffe nvinda naawe tufaanagana nze aba togenda nga olina emyaka emeka nenjikuba nga tekisoboka olabika weekuza nze njogera emyaka nenjogera n'abaalaga mbaolimba njogera ekituufu mugamba nimba bwe sogera ekituufu nga tolimba kati mwagala njogere ki kati nze njogera abaana ne baŋŋamba kabaawaka kati wulire ono lwaki oyawulamu abaana okulewa Ssaabasajja Kabaka omukola tebamugerera nzaalo munnange baagala ozitugerera alina gerera nzaalo omusajja abanga mamba tefattama ye mamba tefattama yalaga omusajja wali omumanyi nedda nawuliranga buwulizi yalinga wano ewaffe nga wakolera mamba tefattama yaddawa lumanyika mamba tefattama nange toyo bintu owange radio oyingira otya mu radio era kati bbanga ki wano emyaka 2 mwaka ki ogwoyingirira nze radio nagiyingira mu 2 oyingira otya ngabagamba bizibu naddala okujja okukolera Ssaabasajja Kabaka ate saasookera wano kati gongambye radio nasookera mu ya Sapiens wasooka eno laba akatuli otyo nasooka mu Sapiens mba tuli eyo manyina enva Makerere ne tugenda mu kampani bakiyita Group Africa n'ensubuga Keni twazanyanga naye netulumba netubeereyo nga tucapa university tugimaza nti olwava ku university netuyingira mu Group Africa netugenda nze Musiitwa Keni Segawa Robert nebyakato Segawa Robert kati eno nsambye beggulawo radio batuma byakatonda agamba Segawa ngambira Patriko muli naye eyo ennaku zino nali siri Patriko ngambira Patrick muli naye eyo mugambe nti waliyo eno radio baagala abakatuliki abalungi abasobola okukola ku radio and I think he can
nga ngenda ku dduuka eruweru ngangula kapapula basa ya Kati reference leading application for vacancy as a radio presenter papa I hereby submitting my application nganjuwa Kingere yours sincerely Patriko Mujuka Sunday nganjuwako mukono mbandi nga batuyita mu interview nganzikola nganziyita nga tutandika kukola bampa program awo batu trainingamu omugenzi John Sento nga trainingamu awo n'omukyala bamitanga madrini bingi mukama wange nga batu trainingamu awo the do's and the don'ts nga tusigenda ku radio nga sitandika kuchapa sibizibu byali bizibu ate munsi wali ekyangu kati okwanga olabanga bapatidi obogamba banyiza okola nange nali mu party lyanti nga twatu wenkana bali nti ate mu radio kati bosi waffe ye yali father Matovu Anthony ye MD ye yali father kati abasigadde awo ffenna nga tuli ba civilian nga muli bapatidi so script wakati tolina kyogera ku mpeo tolina kwogera ku byakisenge tolina kwogera byakwogera definitely ng'omukatuliki era omanya bumanya nti kati kino nja kyogera kino sijja kyogera kati era kakinga oli anteeka kamera wali nentunulamu kati nimanya bumanya nti kati kino sijja kyogera kamera endaba kino nja kyogera nyinza okikasukawo nemufaafagana nakyo so neeno bwe yali tetwalina nnyo restrictions nyingi ziri awo nentandika okucapa nenkyapa emyaka gyange 3 2 nenvaayo nenzija wano nedda ssebo ate akabbo kakwataganira wano ne radio nange nenkuwakanya feyo tetwalimu this was not part of actually sente zaali ziddukanya radio eyo zavanga bweru try to sente nzungu ofunanga mutola nimbamu naawe kyeŋŋamba ezasooka okujja okukola radio zaava bweru kakati wano zino zetwafunanga ebulanga awo mpolampola nga zezitusasula so tekyali connected nti kyaki yejjayo netuwa yo tebyalimu everything was run professionally nga tekirimu ebyo anti theatre nazanyanga lwa mukaaga na Sunday radio nakolanga kumacha by the way nina ekintu nti radio kumpi ku kyanjitandika nkola kumacha okujjako nakolako jams at 7 ne Ann wano kati twakolako eyo yali yakawungezi naye nga basically emyaka gyange gisinga mbadde nkola morning show kuva 12 paka 4 kati okubanga obadde okeera nnyo gati okuva otandika okukola obadde okeera bukeezi tofunamu kusomoozebwa like cheating sleep definitely kuba kungi nnyo era emirundi gisinga nsanga nnywa coffee omuka oba nga mekete mwanyi oba nga nnywa energy drinks yes mba nnwanisa tulo nti oluusi emirimu gyaffe gigenda gikutwala till late novaajo ovudde ku midnight nojja notuuka wakasaawa 8 newebakayo esaawa 2 nozukako 10 nti nibanteekako katala ati eryo nti empaji z'obufumbo kibaki kikyoyagala okutegeeza sebo tuddeyo Lubaga tunnyonnyole Ssaabasumba tuddeyo nti katala ngamba sebo tugambe omanyi nti kati bw'okyogera bwotyo nina gwensaasira mukama wange leka ndozaamu omusajja okyava tayagala ove waali kuba kati bwobaoga nti buli lunaku sigambye buli lunaku ate nkugambye nti nkomawo nenvayo nenzija nenkola ate ngaovaayo otya simanyi Ssaabasumba wakiri mu wiiki gamba yoko wakiri kino kigambe nti ekyeŋŋambye ekyokubanga nina gye nagenze nenvayo saa 8 si kya buli lunaku kiyinza okugwawo ku Sunday ng'ate ku Monday nokkeera oba mu weekdays muno kati ngawe nabeera mu byobufuzi nga nva ku mpewo saawa 3 nekaaba saawa 5 nga nnakubeera mu constituency nentambulamu okuva ku saawa 5 paka 5 za kiro nendyoka nvuga nenkomawo awo nenvugira essaawa emu nga ngireeta baaba saawa emu ngenda okutuuka saa 6:7 nga ndi waka neneebaka
ate nenkulaga nti 12 ngenda kuba ntandise program. So time eyo yali hectic nga seebaka kimala siriya kimala sinywa kimala nga siwummula. Yakyobolanga nkugamba nti it was a good experience. Kati mmanyi nti nsobola okukikola nesibaako kyemba. Nsobola okuyita mu kiro nga nebaseemu essaawa emu oba bbiri and the next day nembeera active era. So kati ova ku sapiensi ya olumba. Wano balina Owen Kibenge. Owen Kibenge yali avuddeyo nga alina agenze kumirimira mu ilo. Yono wagundi. Waki. Oyo gy'olaga olaba gwe wacha manene wacha. Yono gwe wagamba gira wano. Yoyo. Owen Kibenge bw'avaawo. Sina bwe mukunnyonnyola. Andi njagala mutegeera ogayo. Nze nasanga agenze. Saamulabako nasanga yamala kuvaawo ne bandiita. Mujuko nzibye. Owen Kibenge amala kuvaawo ne bandiita. Kati be bandiita nenzia wano definitely abaaliwo baali bakyali bange. Kayibanda kyali wange mu Katemba. Nva nungi kyali wange mu Katemba. Nsirikidde kyali wange mu Katemba. Kati nalika. Nosomba. Nitambula nabo. Watalekera mu morning show. Morning show era gye bandiitamu. So bagenda okujja eri ng'olaba botunamubooti ebbaasa ng'ezitowa. Eno yali ezitowa. Yali ezitowa. How did you feel kubanga ogenda kuweereza Obwakabaka? No, it felt so good. Lwakuba ate time comes ate nowulira nga nejjova toyagala kuvaayo. Era bino ebintu by'enjawulo ya ssente oluusi bitukola bubi. Obanno bwe watandika nabo mutobye nabo kintu mukitambuza mwenna ogenda okulaba ate olina okuvaawo. Kati okuvaawo okwo si kyangu. Definitely yes. Naye okuba nti ovudde mu banno community ogivuddemu ate kati ozze eno bozzeemu tobeekakasa nnyo weekakasa babiri basatu abalala tobamanyi tomanyi waba naakwaniriza baba naakulaba bubi enkokola tomanyi oba naasangayo enkokola byonna kati ng'ova eri oyingirira ekintu ekipya. Nali nga nnyingira ddembe navudde ku supa simanyi kyeŋŋenda mubagenda kati nogwafusala ku bantu b'omanyi bakyaliwo nenze nasanga abantu bonna nga fesi zona mpya ddembe wali baani nasangayo wilba nasangayo wilba ye yali bba waagundi simanyi bakyali bonna beeta ani Iriba ali mukwano gwange si yavuganga benzi. Ye mukwano gwange eke yali avuga benzi kati nina sega wabeba babiri. Mese ne bebe nasangako. Mese wamusanga. Namusanga ku Dembe. Te yali ku super. Ate super agero kujja tenga nze nvuddeyo. Kati wezija ku Dembe bakyusa show yonna. Kati ne bavaako ne Wilba. Nesigala ko nze ne Kasuku then ne Muteweta then nani ne Kayima. Kayima na yansangayo. Kayima yono munene. What muscles? Oh, ekirevu. Eyatintinga enviiri. Mumanyi Kayima. Shafik. Yes. Shafik mumanyi. Shafik Kayima mukwano gwange. Yatambula bwatu. Tebimuluma. Abanga geno kuwahaga. Era bw'oba oduma. Kayima nse wabula ndeka tonjawula n'abantu. Gwerumba Kayima kyali wange. Nga sibakwano bange sibamanyi. Era omukwano gwatandika bujja buzzi. Naye walina advantage ekisooka wali mukyala wali muwala ate ng'olabika bulungi oli kawala kalungi kati akawala akalungi kuba baba bakaaniriza naye fe agasajja bakaaniriza mu ngeri ki yonna gye baba bakwaniriza mu kikuba kwaniriza kyekikulu you're welcome have a seat abaana bayinza okunya ddoola bote bakeyafu abayayi ogala mujjayo nga mumyufu muzimu otyo bunnange bote basoba. So that was it. Naye olwakuba gye najja nasangayo abantu be nali manyi mwami Abe Mukiibi mukama wange mwami Kato mukama wange so life ate CBS nali nzijayo oluso n'enkola obulango olusi nga nzijayo mu biseera by'ebivvulu oba ekitobero basically ekitobero kuba enkuka yajja luvannyuma ndoza yajja wendi naye ekitobero najja nga n'enkola mu kitobero oba n'enkola drive ne tutunda tickets so they were not so much of strangers. Banga wakola na saba sijwa leo mlaki ko like twamula panga. Dota first time banange sema ina kumanya. Twamula mu maswanku for next sanyu dedi tutta sajja theater ngankalwa tudemu yekka. Tuzanyi. Kati gokumula bana ola bantu kati oli mu kizimbe mwali. Era
ate anti mutabani we ate yali mukwano gwange omulangira Jjonjo kale Mujuka atuleka nnyo era nze ngenda nenkulaba neŋŋamba oba oyo afaayo nga muleka nange Ben ogera nga Ben azze ababuuzizaako Jjonjo muddawo nomugaso kyaliso kompereze ka Jjonjo ate munange era simuyita kyali tumuyita HRH kitegeeza ki his Royal Highness HRH tumuyita so kati ebbanga eryo nalina oli mu CBS morning show bakusako ne bakuzza eri era ng'osigala okola morning show nawo nali nkuba zombi lumu mutabani wa Bumaali eyo kati lwaki tuvaayo bintu bikulu ebyo ebimu obirekanga babireka omanyika nkulye Mujuka olwo bintu fe abakyala twagala kati ono bulijja wafunira essanyu okumanya ku musaala nze omusaala gwange munange ngumubuulira aba agumanyi n'obutakumeza ne muguteekawo kakati nze kyomusaala gwange emirundi egisinga gwe mbadde nfuna nga tegumumazaako mwezi actually bwe kiri tegumumazaako mwezi naye kati bakitegeeza nti era amanya kati mpulaninga nti zino enzikwata nenzijjayo eno nenziwayo nti ziizo zitemeeteme teziyinza mumazaako mwezi ziba tezikumazaako mwezi abasajja tupulaninga era mama Janet kata omusala gwe yagujjayo tagumayina ogwe miliyoni 3 naye bw'atulaba atulaba atya bwatulako amatu abulakusaba bigenderako afuna 3 maama yazijjayo omusaala gwe nalowooza muti oba maama yagenda namugamba wajja onfuneyo ka bizinesi akanga ak'ekikazi side income ndowooza kwe kumukanga awo waali tefuna omusaala gwange mukanga wa ndowooza kwe kumuwa awo waali wange Mujuka myuka mangu nkirowooza bulowooza nti wayamugaa kati omanyi kati abakyala mubitugamba njagala yakalimu kange akanga ak'ekikazi side income nfuneyo nga yange side hustle koyo education ogiraba kwatira mu Africa wavaayo tukyali ku programu ne Lucy neno bannange naye Mujuka waliwo ebintu ebyo kati nga gwe engeri gyebadde mu bufumbo ebbanga eriwezeeko bbanga ddene sinaliwezeeko bbanga ddene nnyo katuli myaka emeka ejja poteyo aba gyonna awamu gino ejja Ssaabasumba ejja Ssaabasumba giri 8 naye gwe webale naye poteya gyemingi poteya 11 Allahu akibar bintu ki ebyo abakyala bye bakola twagala okutereeza mu 2023 abakyala bye bakola mu abaami nga bibayisa bwe ate nga abaami kiba kizibu nnyo okukyogerako okutulumya enjala kintu kikulu as in food emmere ebere mu budde bwayo banaye kunaku enkulu mwekejja ne mutama musiikasiika obutu butategerekeka saawa 10 abantu tebannalya oba olowooza kati kagijjeyo emmere kenda byaginyize tugenda kulya ogenda kulaba agamba omwana ogiteekamu omulawo amazzi galeme kuyiika ogenda okulingiza nga yagizizzaako awo bw'owulira nga omutima gwagala kuvaayo gugwe wali enjala yakulumye dda n'ekyokutugerera emmere temutugereranga mmere ate muwumbo gwonna ebyo byemuwooza omwami wange talya nnyo mwe mutupime gweteekawo mmere nze ndye anti kati wenkaayana ng'okendeezako mpulapula kuba nze mbaŋŋambye naye waliwo nze mbiraba mu basajja bannange eyo omukazi nga naza omwami wange talya nnyo ne bamuwa akamere bwe kati musajja tunaakalya naye mbamuwa akavana gakampite wali ndyeyo ekigere kati musajja ekimuliisa ekigere n'okutubuza emirembe awaka bannange abasajja mubawe emirembe awaka peace omwami abeera eri ng'aganzirayo ddi ewaka ndabe ku luusi wange munyumize ekibuga bwe kintawaanyiza we want that peace twagala emirembe egyo temuyituyombesa temutubuuzabuuza bya kiralu muve mu ssimu zaffe kati mumbuuza byaki ebyo oli wa sensasi mutulekere ku mirembe gyaffe tweyagale
naja emmere woze namutera we omwami wange omwami talya liwolongose nalijjawo natawuka uli ogenda kwange emmere ekutamye butami nga naye tokkuse nga kamulekere emmere ye ndoza jagala agyeriire tukuwa emirembe tetukulumya njala tetuyomesa ekirala temutusibaako buli mukazi gwe mulabye waliwo muwala buli akulaba ng'oyogerako n'omukazi omukazi wo nakulabye ogera ne gundi nakulabye ogera okwogera n'omuntu kitegeeza kati njogera naawe kati nkugambye eki anti kati body language yaffe egambye eki lwakuba owa kamera ye yatugambye era nze senga owa kamera teyatugambye senga ndi nti owa kamera ye yaŋŋambye okutunuulira byenjagala oli tito ate ebintu by'omu kisenge biki ebibanyiizaayo eyo saagala bireeta mu bantu eno bwana bwange bwonna buli kamu kalina essimu ate ndowooza babukeera ku makya ne buteeka mu linnya lyange ne info nejjaye kati ova olaba ebimu olina essimu yange kati omukyala watwezimbe omusibidde entanda ki omukyala gwali kutwezimbe omukyala tubeere bakozi ate naddala abakyala bafumbo obufumbo twatusazeyo tubuyingire lumu waliwo omukazi abeerawo buli kaseera atiisatiisa okunoba kati otosaana kugaggawala naye ogamba te bwenaagula kino bwanaanoba atajja bitwala bwenaagula kiri abamu bwe munoba ate nekirabwe muba munobye ne mutwala ebintu muba mukomawo mubizze omukazi anoba n'atwala ebintu n'atabiza ate ye ng'akomyewo n'alyoka akugamba bana tetulina kino kyokka nga ekinu ye yakitwala tugulireyoko ku sigiri kyokka nga wagula esigiri eno ey'ebbumba erimu ate ago bagatwala nnyo andiroza aba amanyi gajja kufiira tomanyi kuwa tata aleka ettooke amatooke bagatwalira ddala nga banoba naye kyensaba buli oba osazeyo okunoba byewatwala bikomyewo nteeseza bubi omukyala entana gy'omusibira 2023 tubeere bakozi obufumbo tubuyingire tubeere part of it tetulekerera basajja kyensaba abakyala temulekere abaami bammwe mutambule nabo mukole nabo ate muyingire mu projekiti zaabwe omwami wagamba nti nunda embuzi naawe kiyingiremu buuza embuzi zaffe ziri zitya ye kati ziri zitya ontwalayo ddi omwami wagamba nti wayi nagula eyo ekyebando nagulayo akataka njala kuntwala kyebando ndaba akataka kaffe kibeeremu omwami wagamba nti wayi njagala kuteeka wano kaduuka ngawaka nti banya kuteekawo kadaala asaye ng'olimyerimyewo omubuzi kati kyekyembanzizaako bw'osanga amaze okukola azimbye yerawo byonna kwegabeera kibeeremu naye abakazi abamu mulekeredde basajja bammwe omusajja akola mu dduuka tolinnyako nayo n'obeera eka n'olaba firimu zo omusajja ali ku dduuka wakiri genda olweggulo omunoneko alabe nti kyakola oli part of it naye abamu mwedistancinga nebagamba nti omwami wo kaliisizo bamuwaayo afuyiika nomugamba abeereyo kaliisizo waabwe nze ndi bano nakyo ekaliisizo nze nga tugendeyo olage nti ekintu okirimu n'okutwonoona eri abaana abakazi mutwonoona eri abaana buli kibi mukiteekako ffe anti munange taata wammwe sente azimalira mu bakazi kati omwana naakula nga gaba sente baziteeka batya mu bantu abo kuba awulira maama wakyogera so abaana temubatujjaako mwe mwefuula guudu nnyo abaana baagale nnyo mmwe no nze ŋŋamba tutambulire wamu abaana baagazise taata waabwe naawe abaana batwagale kyenkanyi ffe ng'abazadde naye abakazi mulina abaana mubazza wammwe ate bwe tukula nekikujja bagira abaana sente bawa bamaama baabwe bokka bamaama baabwe era taata we munazimu ajja zimalira mwenge taata we munazimu ajja zitwala mu bakazi taata we munazimu ajja kwonoona nnyonoone nga ku myaka 7 omuntu akyayonoona sente nze ebyange bya Katonda okusinga Mukama n'ayamba buyambi naye nga nfaayo sirya kyaggulo okujjawo ng'enjala ebadde ennumanyi ate n'ekyemisala bimba ndya sirya nnyo sirya ali ate sirya nnyo nga biri twali nga bavuka ne bakutera emmere bwe tukuswani yonna n'ogirya n'ogimalawo namanya nti kyabulabe kati ndyako katono n'ekyeggulo we mba olw'okulya ndyako katono ndipike ku ki kyendya saagala kunywa mwenge
ogwo nagumulamu access gumulamu naguvaako naguviirako ddala nzannya omupiira era neerero lweggulo ngenda nsambamu ennaku nga 3 oba 4 mu wiiki nkusinza obudde bwabunzikiriza omubiri gusigale nga guli fiiti era bwe ndwala nyanguwa mangu mu ddwaliro ndabe nti omubiri kubanga nze wange nze yingini emmotoka ekigaali kyekaawo kigiramu nze yingini emmotoka eba tejja kutambula so kati nkimanyi nti nina obuvunaanyizibwa balina okutuukiriza so kati neefaako emba ndwadde ngende mu ddwaliro neebaka ekimala wadde olusi kigaana naye nwana nkola nze ndi mukozi mulimu gugaana bugaanyi naye nga nti tugenda kola luva ku Monday paka ku Friday luva ku radio jangu nzija I work because I know oti obulangira bw'omunaku kwekolera kubanga nze sirinaako nti taata yaleka kino maama yandekera kiri no era bwewuli abantu bagamba self made onina so I have to struggle a lot okulaba nti obulamu bwange bubeera kiki buli bye bye olwaki nkumanyi bannange